w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu puroguramu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza kansala Yasin Bukenya. Kansala Yasin Bukenya ono nno gwe tugenda okuteeka mu kifo kya Nakasero 4. Nakasero ndoza zone 4 mwagenda okuba nga akiikirira abasuubuzi mwena ndowooza mubadde mu mulaba nga ajja ayogera ensonga n'ababuulira ebituufu ebisaanidde okukolebwa n'ensonga nga bwe zirina okubeera. Kale n'olunaku olwaleero mukomezzaawo tubeeko bye tuwaya ebinyiga abasuubuzi. Ssebo kansala sooka obuze ku batulaba. Abatulaba mwenna abali ku Kwezi Media balamusizaako nate era ffe nga bwe tuli mu Buganda tujja kuwa balamusaako tujja kuba tubalamusaako nga tubategeeza ab'ebitiibwa mwenna mu madiini ab'ebitiibwa mwenna mu bukulembeze mu kiti kyabwe mwenna tubalamusizaako wano ku Kwezi Media okulaba nga tunyiitiridde okulaba nga tujja wano okubanyikiza ekigambo mukitegeere oluusi mwamanyira nti kansala oba lukodawa nti be balina okubeerawo kati ffe abapya naffe tulina okunyiikira tweteekemu obudde okulaba nga tubawo obudde mututegeere oleme kutuuka mu 2026 kulonda muntu ng'oluusi tomumanyi kati essaawa kubanga tulwanirira kaadi ya NUP okubanga bakama baffe batulaba nga ensonga ze twogerako zirimu ensa ne batuwa kaadi okujja twesimbewo mu kibiina ekyo kya NUP. Kakati nga tunagenda ku nsonga z'abasuubuzi bagambye mbw aba NUP mwagambye nti nno Dr. Kawuno Kizza Besigye okumukwata simanya Museveni ayagala kumuzangulu naye ate pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu leero abukereza nkokolo okugenda okulaba koligi we mu kkooti enkulu. Ensonga eno kansala gw'ogyogerako kimanyi tutuyinza kubuusa byabufuzi maaso newankubadde nga twagala okukolera abantu mu kibuga. Yes, ekyo ekyokubeera nti teri muntu ayinza kwewala kya byabufuzi noba obeera nga oli kansala ogambye gwe tojja kwewala byabufuzi. Ebyobufuzi yentabiro ya buli kimu ebyobufuzi n'emmaka bibeerayo era ebyobufuzi biba tebiri mu kintu kyonna luusi kiyinza obutagguka bulungi. Kati abo abasajja ba historical Kizza Besigye kintu kyonna ekiba kimuguddeko oteekeddwa waliwo byosiba ebbali n'obiteeka wali omanyi nkulu Kwezi lino eggwanga Uganda lyasukka okusaagasaaga abantu basaagasaaga nnyo abantu lwaki basaaga abantu omuntu ayinza nokera ku makya naafu omuntu n'asaaga n'amusaagiramu n'agamba nti abantu basukka okusaaga wano abantu mu ggwanga bali serious be naalabye wano be bantu balinga basatu President Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Katikkiro abo abantu basatu tebasaaga. Katikkiro wa Buganda? Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga? Peter Mayiga ate tewamuwulidde bwe yakyusizza akulira simanyi akulira ekika kyani akulira abatakooba bwe yakyusizza kati omuntu bw'atuuka ku level eyo omuntu bw'atuuka ku level y'emmwanyi omuntu bw'atuuka kugamba nti yereega buli na muntu abatasaaga kuba mukulu Peter Mayiga Katikkiro ne bwajja akaana akato yereega nako talina nti asunsula mu kino teri muntu tayagala muntu azannyira ku kifo kye ekifo akyagala n'okusinga President Museveni anakimuggyako olunaku bwe bali muggyako ekifo simanyi kibali babamusuubizza ayinza okumala omusuubiza ndowooza afu ya Buganda agamba bagimuwadde kagitwale Katonda wange oba gwe bw'ogamba nti ogenda ne Tugume n'oteekawo embeera nti ne Tugume akwambalidde Tugume atamanyi na Luganda musajja wattu naye n'omwambalira n'omuteekako ne kwigamba abantu mukulu Kwezi basaagasaaga nnyo wano mu ggwanga okukakasa nti abantu basaaga omuntu asaagira ne mu ddiini abantu basaagira ne mu ddiini kituufu omuntu n'abeerawo n'agamba eddiini n'atandika okufuna abalokole n'afuna omulema nga si mulema n'amugamba nti nno ki n'agamba jangu nga owese okugulu obeere mulema omale bw'omala okubeera mulema tugenda kuwonya kyokka ate n'abagoberezi ne bakitegeera naye olw'okuba nti abantu bawano basaagasaaga
oyo omukulembeze w'eddiini eyo ateekeddwa okuba nti mumugjamu obwesigwa. Omuntu n'agamba nti Pentagon agenda gizimba n'atagizimba, sente z'abantu nezikola ki nezigenda. Lino eggwanga lirimu okusaagasaaga kungi. Osanga abakulembeze b'eddiini nga bakulembera basirikale, omuntu aliko convoy, abasirikale bayimiridde beetoolodde ekkanisa bagamba nti babakuuma. Omukulembeze w'obusiraamu n'abanga agamba Allah ali omu, ate n'amala n'abeera n'abasirikale we nga basula wabweru bamukuuma. Akati okwo kusaagasaaga. Eggwanga Uganda lirina okusaaga kungi nnyo, ate ekisinza otuze emabega kwe kusaagasaaga. Abasajja Bannakenya babadde tebasaagasaaga. Bwe bagamba ekigambo nti nno kino nga kiba naye ffe wano tusaaga. Omuntu wasaagira ku Katonda n'agenda n'agamba nti Allah y'omu, ate n'afuna abasirikale abamukuuma nti bajja kunzita. Oyo aba kyaliko tekitegeera. Eggwanga eryo nze omuntu asattuka ku leve ey'okubeera nti abantu basaagira mu ddiini, omuntu n'asaagira mu bulokole, n'awa omuntu empeke n'amugamba jangu nti olage nti okozze olina siriimu, kati nibwali muntu bwamulaba teyeetaaga nakukebera, n'amala n'abeerawo ng'amuwadde empeke, n'amala n'amugamba nti kati n'amusabira agenda kuwona siriimu. Kati wali olwedda ajja olina siriimu nga yina mutini, jukira yamuwa empeke agimire abeere mutini, bizinesi yaabwe bagigaziye. Kati wajja mu kyaki nti nze nalwala dda teyagaana, kati olukonziba kwabakonzibye kwaliko olumala omusabira ng'ayimirira ng'agamba ani dokita muno, badokita babaayo, dokita ng'agokolerawa nti mulago, ate omulala osobola otugirako no sampo ya siriimu ne tulaba. Olumujjako dokita ng'agamba nze ebyuma mbiira ne mu mmotoka yange, ng'amuggyako omusaayi. Bw'amuggyako omusaayi agenda okumukebera ng'agamba ono omusajja yalwala dda. Olwawonye oli yamusabidde, kati olwawonye kyaki neekuba engalo negamba mannange dokita yani pastor kyakoze makula awonyeza n'omuntu abalema. Omuntu bw'oba talina program takuwonya ng'oli mulema, olina kuba na program nga yakuteekateeka dda n'oweta okugulu kwo n'ogwa eddalu n'obeera ku kyalo nga ogwa eddalu, naye ng'eddalu ye yali kusuula lya myezi 2, olina okubeerawo ng'olya kasasiro. Kegamba lina eggwanga okusaagasaaga. Kati bw'omubuuza nti Dr. Kizza Besigye bamukutte, omuntu n'akugamba nti Bobi Wine yatomera ku luggi bamukubye kanisita simanyi naye neyekoona ku luggi, kwegamba bamusiba ekiseminti pakeri, kwegamba ng'abantu basukka okusaagasaaga. Tukkirize tugaani. Kati omuntu wonna bwakugamba ekintu nti ekyo kiwaani nti Dr. Besigye bamusibye azze Museveni engulu, nze waliwo ebintu byembeeraawo neŋŋamba nti buli muntu Museveni yamugula. Akantu ako kansala we bali kwogera mu ggwanga lino, omuntu n'obojja wano n'obeera kansala ng'oyogera nga bagamba oyo ayogera lwakuba ennaku emuluma, Museveni ajja mugula. Kwegamba Museveni bw'oyogerako ebituufu mbw'oyo yalya. Kati yobuuza nti Museveni ye nga ye agula buli muntu. Museveni akolagana na buli muntu, talina amuvuganya mutuufu. Kyovula nkujjiddeyo abantu babiri nenga nti nno Kyagulanyi ye bw'alagana agamba nti nze mmwe. Omanyi mukulu kwezi waliwo abantu abapozinga nga aba opposition. Omuntu n'ayimirirawo ng'abadde apozinga nga opposition. Abantu bebasinze okutabula abantu abo. Omuntu bw'apozinga ye n'akulaga nti nno ye opposition ali eno n'eno, ekira ajja kubeera eno, ebyo bizze bitambula. Asa bitrending ennyo, biyingira ne mu baana abato ne bamanya nti nno omuntu asobola okubeera eno n'eno, alya ludda luno n'alya ne luli. Kati okwo kwe kusaaga nti omuntu abeerawo agamba nti ne batunda ekintu ne bakikusiigira ekifaananyi ne bakisiiga mu bantu. Dr. Kizza Besigye ajjanjaba atya mu Pulezidenti Museveni ateeka okuba muntu we nnyo w'omunda. Omuntu oyo asobola omuvaamu, naye ng'ebintu bisoboka. Omuntu osobola okubeerawo nga muyina nga mukwano gwo ate ne mukyusa ekiseera ne mwawukana. Musobola okuba nga mukulu kwezi tulina wano ebitugatta ne tutuuka ekiseera
omuntu n'agamba mukulu kwezi oyo enkola y'ennungi olaba omukyala waka yatuuka ekiseera n'agenda naye kati abantu ekyo tebakimanya abantu kyava kwabo abasaagasaaga beekugambye nti neggwanga abantu abasaagasaaga omuntu n'awulira nti dokita lumu aleese etteeka asobola oddireeta naye lwakuba kiri ekirwadde kyatulya oluusi nga aleese mwoyo mulungi naye ekirwadde nga kyatulya mukulu mpuuga nga sente bazimuwadde etteeka alitaddewo naye waba alitaddewo si yagenda okubeera leader of opposition yali aba alireese nti lijja kubeerawo n'omuntu omulala akoleki alisangemu sente n'aziteekayo akasiimibwe n'alibaga oba oluusi yeekoledde lirye nga naawe bw'olijja oliteekayo era noono aliyo naye agenda kuzifuna naawe olijja lwakuba nti nno ye bagamba nti ye yeeteerayo ezize naawe bw'olijja oliteesa ku zizo eryo etteeka kati lyayita etteeka bagamba teryayita yagamba ye nga ye akasiima akake naye oli bwajja naye bateekamu ne bagamba oli yasaba ntini oba yasaba nnyingi kisinziira kale tunaabiwulira akati ebyo ekirwadde ekyo mukulu kwezi mwalimu kirwanako mu ntandikwa era naawe mukulu kwezi obulaba nti nebwobanga ofunye ekizibu abantu bangi bayinza obutafaayo gy'oli bagamba totuwulira kwezi abadde wano nga bulijjo akuba NUP yakola ki yalya naye okuya mukulu kwezi yandibadde adda wano ku ssaawa zino n'agamba nti n'omusiŋŋaana kuba gwe batakumanyi tebakumanyi nefe abakumanyi obeerawo olina abaana otetenkanya omuntu eyalya abeera mugagga nnyo ng'atudde eyo byomera avuga moroka ziri ennene osanga mukulu kwezi ali ku bodaboda naye ne bamugamba yalya kwegamba ekirwadde ekyo kyajja ekyo ekyokulya kyajja tuganya kukola kintu kyonna ne bw'obeera no netula n'ayogera n'osuula obudde n'obeerawo kuba baakola kinene okutwonoona kati tugenda kukola kinene okubannyonnyola era nkusaba nga buli muntu gw'oleeta amanya nti nno ensonga omuwanga nnyo obudde n'agyogera era mbadde ne bajjo n'agamba nti mwami kwezi nti zibampita state agent zisifaayo nabo bagende waliwo atayagala sente ate ne kwezi nange banjogerako dda state agent naye kankubuulire osobola okubeera state agent n'otabeera na sente kisoboka naye olaba mukulu kwezi bwino ye gy'abamu gyali nga baalya naawe okimanyi era n'abaalya wabalaba wano bakyukako n'embeera yabalinze kati ekisinga okunnyumira nekyenjagala mukulu kwezi tokyasobola mu ggwanga lino kulya ng'olimu NUP n'opozinganga owa NUP bali abaana bafuti soja bano ba honorable bani bakusojja ate nabo bali bakulaba tufuddeeyo balya naye tokyasobola nze kisinze okunnyumira ku mulembe guno ogwakyagulanyi omuntu takyasobola kulya misana na kiro ngali mu NUP lwaki nti bakumanyi kyolina bamanyi n'omulimu gwokola era ne bamanya naki kyolina waguze emmoroka empya bakuteekako embeera ate oluusi balina ne byebakugamba okukola kati kuba nze nalabako mukulu kwezi nga mukulu honorable ng'agenda okukyaza abantu e Masaka yayita abantu n'abagamba mujje abantu nga bwebamanyira batandika okwebuzaabuza nabagamba ne bamuyiwa honorable Mpuuga ne bamuyiwa nange yampita sange kakati bwe bamuyiwa kiretegeeza nti tosobola kupozinga eno mukama wagamba nti agenda eyo kuba omuntu we bateeka palamenti eggulu baali balina abantu okugendayo naye n'agamba agenda ffe tugenda kukulabisa naye tufunamu mu boyikooti ezo kwezi basukka okubeera abokupozinga nga opposition tukkirize abopposition basigale nga opposition abantu ne banasigala bana tulaba nti nno luli bayoola naye kati ne banajja ba MP 10 nga ba NUP bajja kuba ba mugaso okusinga ba MP 40 bakitengejja abali awo bamukulu kazi we Basiiri bamukulu naawo bamanyi bonna abo bakagabo balwanga
naye kirungi bwolese bo kye bawulira kibi nnyo omuntu omusaffocatinga osanga ne ku kitebe kavule nabo baali banyigirizibwa naye olowooza singa mukulu kwezi tewaliwo leader of opposition oba tewaliwo opposition nga kati nywevu mukko nga ebagambako abantu abo olowooza singa tetukyalina bamawu nga opposition era mawu alimu opposition mukulu kwezi tukize tugaane wano mu Uganda Museveni tasobola kukolagana muntu wa opposition nga ddala aliwo bangi bakolagana nabo baba bafuuse babe tebaba babe era mwe bali nnyo mu opposition era balabika nga bali active nnyo naye nga si opposition kwezi ffe kyatujja mu NRM bwe kubeera nti ffe twakolanga nnyo naye ate ekiro nga tulaba abantu abalala abava mu opposition abali mu opposition nga bibajja okulya ate nga baba bibiita nnyo nga ne bbaasa kwe zitambulira sina bbaasa nga babawa buli kye baagala ne bakugamba n'okugamba n'obeera awo ngwe n'olinda ku mulyango ye najja n'ayitawo abakulu abapozinze nga ba Muhammad Nsereko banga badde ne balipozinze nga ba opposition naye nga ze ssente za gavumenti ze basinga okutwala bali ku struggle bali ku ssente balya abakulu abapozinze nga ba opposition kati olaba omukulu omuntu bwakugamba nti bano ba Semujunganda bazimbye ebizimbe ekira yes apartment naye ng'omuntu bw'omubalirira asobola ogizimba ne ssente zaafuna zamaze ku bubaka bwa parliament kuba nagwo mulimu era bafuna omusaala gwa buli mwezi ate ayinza n'okuba yeewola looni ey'emyaka 2 ng'agiyina ne bamuwa obuwumbi bwe 2 n'akola ki n'abeera nga ajja busasula mpola okitegeera naye kati wano munnayuganda bw'alaba omuntu nti nno ayina ssente ekizimbe Ibrahim Semujunganda ayina ekizimbe wali eri eweeyogere nti oyo yali adda naye ng'ayina ssente zaafuna ate ng'omuntu tomanya ssente mmeka zaafuna ssente nnyingi mukulu kwezi ozimanyi wali ozeesunze nali ngenda zikwata oba ziri miliyoni 3 mu mmeka nali ngenda kuzikwata azifunira wate olumala bwoti olumala okuyingira parliament n'ez'emyaka 5 banka ezikuwa naye ekizibu munange tewali avaayo mu parliament n'asigala nga mugagga anti kati ekirwadde ekyo mukulu kwezi omuntu bw'ava mu parliament teri yali avudde mu parliament mukulu kwezi nakugambako mabegakaawo nenkugamba nti teri yali avudde mu parliament ebyobufuzi gulinga mwenge teri yali avudde mu parliament n'agamba batadde abantu batasigala mu kuba luseke bamugamba otutootya ogenda kudda agenda kuwogya na kuwangula nganze bwe bandiko kwezi komawo leero ku luno akalulu okamaze ne mbagamba nti bannange nze naganye okunkuba oluseke nze njagala tukole togenda kukkiriza kukuba luseke nze tukubye enseke ebbanga ddene tunaawangula nga tebakubye enseke ne bwe tunaba tetuwangudde naye nze njagala kulaga bantu nti enseke si nnungi kati olaba abantu bakuba lukyamuza oluseke keni sente zonna teri mubaka wa parliament nga bw'oyogedde mukulu kwezi teri mubaka wa parliament yali abadde mubaka wa parliament siŋŋaana ne bamwenyumiriza kasiba nti ate naye simwangu tagaba wadde 10 kasiba nti mama nyabazaala naye ali mukubi wa luseke kasiba nti okumuggyako 10 ku CBS wali ku mambo nga okuba oluseke nga ne mukubi wa luseke tiyalukubanga Nambooze yalukubanga Nambooze kaseke kasiba nti omukubi wa luseke takkiriza mukuba luseke kasiba nti ne bw'oba ofa nga olukumi lwe lukuwonya kasiba nti ate era ne bwanaakola atya bajja mukuba oluseke ate era kyekyamulemesa ne Lubaga okudda mukuluka wali n'akola ki n'ayitawo era ate era mukuluka wali ajja kuddamu ayitewo olw'ensonga kasiba nti nga bw'ogambye ajja ku media wano n'amala mwezi mulamba takomiyo tayagala kusasula airtime abeera ku ayagala yo muyite bwisoro okuba nze ni munene ngenda kusomesa eggwanga ogenda kusomesa eggwanga ku airtime 1 kwezi naye airtime alonderera mulonderera webale nnyo amujja kuba ayina byakola n'abula kansalo jja kunzisenseko mwana gwe nze nkuulira mukulu kwezi naye olina ataleka wadde 10 ye munene mukulu kwezi wenzijja ku mukutu gwo mba nkuyambe nze tebanyamba kati omuyambo olya mukulu kwezi ataddewo alina omwana producer ali wali tobalekedde ssente toyagala kukuba luseke oyagala kweddabulula kudda ki ngulu kati ebintu bwe bityo ne bibeera nga wano
ba MP tebasobola kusigaza sente olw'ensonga basigala bakola ki balwana waliyo omusajja Mawuya abali abamaanyi Mawuya bannange kugenda ngo bamenya agenda olabe vice president tebakyalina sente naye abantu wanuze kye nasiima mukulu kwezi bw'obeera honorable nziswana kwenyumiriza kuba mmanyi ojja zizzaayo obyobufuzi biringa zaala ate jjukira abantu bakukowadda anti nga bakumegga nga balyoka bakuwuuba sente ze banaalya ku mbuga nze mbamanyi ebitaano zira zasigalawo yazeeriira bawuuba sente naye omanyi ate nga bawuuba sente okulongoosa erinnya lye ebitaano tebyasigalawo babiwuuta Jeno Bijurwa bw'aba alina omulimu gwe sente ajjazijja nga bwe zigenda kati jjukira baamuteekako amaanyi Jeno Bijurwa kuba yalaga amaanyi naye ndowooza amuwulira yagamba bannange munyambe mumpe sente transport siina kayoyo mugezi Jeno Bijurwa mugezi olw'ensonga kati akuba oluseke yategeera nti bino ebyobufuzi byakuba luseke kuba Jeno Bijurwa toyinza mubuzaabuza n'ateekamu sente ze asobola zazirina ne bw'aba azirina abamanyi abalonzi abamanyi waliwo omwami yalekulidde omulimu gwe gwa busomesa n'alangirira nga bw'ayingidde ebyobufuzi naye ngambye dayirekita nti wandimusosera omusindika nga tannabagenda mu byabufuzi najja ne muwalekeca agende ng'akimanyi nti nno Mukama amusindise mu ntaana ey'obwavu bw'atagenda kuvaamu paka lwalifwa ate abantu munange balowooza muno honorable abo balaba mukulu kwezi $5,000,000 $10,000,000 miliyoni kino ntwale ebweru simanyi biki lwakuba abantu baagala kwagazi balo tebanatandika kukubira simu nze bankubira nti tulina omulwadde wano bankubira tulina wano ekizibu era omuntu ansiŋŋaana eyo ku busoda eyo gyentunda busoda bwange agamba kansala wakiri mpaka soda nkanywe basoda tunywe ate tunakuwatira akalulu nga twesimbyeyo nimubuuza bwe nakuwa kasoda kati ebyobufuzi akalulu bwe kanaagaana soda wange ngenda mubala ntya sizze musitandise kuddira ddala mu byabufuzi saavuwadde yaŋŋamba gwagwe bw'onoogaana gw'onoomanya tojja kuyitamu olwa soda oyo nze ekyo nange mbadde nkikola naye nze sigendagenda speed nene wamanyi mukulu kwezi nze wano mu Uganda waliwo omuzira wange ali omu waliwo omusajja erinnya lye ndyerabidde yali busi yeeyo oba naawe ojja munoonyerezaako ye musajja yagenda mu palamenti n'atuuka n'asangayo ebiriyo n'agamba nze nga talwadde takoze eki n'agamba palamenti nze njitadde ekisanja kimu n'ekisanja tekyaggwako omusajja oyo webusi yeeyo yakuleeta bwino we bulungi n'ava mu palamenti n'agamba nedda palamenti si ntuufu Parliament yeetaaga n'ogenda nga oli mwavu ng'ogenze kujjayo nosigamba nti olina keweekoledde mbw'ogenda mu Parliament ne keweekoledde ojja kukatunda ate ng'oli mwavu wawaayo enkumbi kyogamba abantu baali baagala nkumbi zokka naye walina ebirala byolina obbateerako ensigo biki nga tozirina n'ensimbi bankalu baazitwala si ye yakuwangula eyakuwangula kiki yakuwangulira ku kiki yabawa 2,200 enkumi ezeeze mu kiro ekyakensa akalulu kali ndowooza g'oluddako gyabba wanyanya ate nga mbawa zaaki nze nga nzirayo mu byobufuzi tebakulimba kiki kyewatunda nze kwezini sirina kye natunda wasigaza ennyumbayo nineemu naye emu tolinaako gyemu gye watunda wadde ate emmotoka n'emmotoka saatunda kati wali yagala bakwakalu kabweru nakwata sente zange nali nazikola dda sebo ne sente zange ez'obukadde za NSSF naziteekayo era gwe wenkulaba nga nayo musaala gwo sente zonna eza NSSF nga bwe nali nazitereka emyaka gyonna nazikwata nenziwa abantu beekasanda naye nze nakibala bwe nti esente zo naziwa abantu bakateeyamba basobole okudda engulu kyekimu eky'ekkumi nange kinawa Mukama naye ate tebali nti nooli kati olaba eyakuwangula talina nandowooza yennyini gyayinza bongeramu talina gyayinza nakwongera ku ggwanga abantu babano abantu ne mu Parliament tateesa ne mu Parliament tateesa atalabikako naye yampangula kubanga abantu baali baagala nze mukulu kwezi nalabako omusajja omu
yali mukama wange bali bamuyita Mike Mukula yakaaba nga tuli mu nyumba n'agamba mujinga wuyo nampangula mu kalulu abantu b'Essoroti kiyabakoleranga naye bakeera ku makya ne bamunabira mu maaso nti nedda tetukwagala abantu bakeera ku makya ne bagamba tetukwagala bakeeranga ewange sawa 11 ne banona enkumbi naye akalulu olwaggwa saddamu kulaba wadde omulema ayita ewange mulema akati ajja yeewalula nze nziramu basaba akalulu era nga mbagamba nti nze ndi kansala yagala kuba kansala era gwe bw'okasalaba olaba bw'okasaba Haji nze nkulaba ng'olinga omuzira era nze buli muntu agenda mu kalulu bw'ati mutenda buzira nze ku kye nalabako baba n'abakulembeze ng'abaagala obukulembeze bajje n'obujirwa bo bakibala batya simanyi buli omu alina bwakibala naye nze bano kati babakulembeze abo abeesimbawo ku bukulembeze basenkubuge bayina senkubuge yagendayo anti mbuuza bonna bano bagundi oye simanyi Katumba oye waliwo bannansi abo bo bakibala batya kalya yaabwe ebyobufuzi ebewedde kuba omuntu ofubutuku eri otya eri n'ogamba nti nze ngenze ku bukulembeze Abedi Bwanika bwe yabugendako teyadda ku bwemupi kati nabo balina kudda ku bwemupi badde mu bifo bibasaana okubeeramu naye nga bafunayo ki oba babateekawo nga kiguumaaza naye nti President Museveni abateekawo abantu banagamba nti gamba President anti alina okubaako ne bavuganya nabo ye ayinza n'obateekawo era yabateekawo ekitegeeza bo baba ne Betty Kamye yamuteekawo asobola okufuna bavuganya nabo kwegamba gwe ne bakwanawunsinga n'ogamba nti nze nzikiriza atuwangudde mazima n'obwenkanya kyekiri Abedi Bwanika tebamuwulirako lumbu yaga nti akituufu President Museveni yatuwangudde era yali witness wa gavumenti yasooka nga Besigye awaabidde omusango Abedi nagati Besigye alimba akalulu kano tebannakabbako kabadde ka mazima na bwenkanya si yali witness asooka wa gavumenti kati guno omulundi gwa Kyagulanyi ani abaddeko eyawaayo obukulembeze mu kuwangula n'agamba nti Museveni atuwangudde n'amazima bonna tebaaliwo Bakatumba bebawaayo kozi bagendayo n'eri ne mu kutikkira baaliwo nnyo kati abo baddawo Bakatumba mwebali muno mu nsi era agenda kujja tugenda kumukyazaako wano ku mukutu gwaffe guno Katumba oye atubulira enteekateeka ez'okuddamu okwesimbawo wali senga mukisa gwandibadde wandipadde Katumba oyo n'okola ki nemubuuza ku bibuuzo tusente mmeka n'owaayo President Museveni ku miliyoni nga 5 byokka Katumba ayinza n'okuba talina mmotoka wadde ennyumba ate kati ebifo tukwatako ekikulu ozze nedda naye najja ne tumubuuza nze ekikulu kakati gwe kansala nze sirina kyenyinza kukubuuza naye ekikulu ozze ku bwa kansala kakati tulaba musajja wattu President omulamba wano tompita wakuzanya ate Kibiriga Mayanja bulijjo si mukyaza Saddam Gayira President wa PPP si mukyaza Kibiriga Mayanja mukyaza bulijjo yesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino wali aliwe ku ssomero li tebamukuba Luseke bamukuba ne bakoowa omanyi bakuba n'okondi naawe kennyini n'oleewa abatulaba ku mukulu gwa kwezi guno naawe kennyini bajja kukukuba oleewe ne zina ekkanzu ojja zifungula bwoti ensawo zonna zifungule ng'essaawa esembayo enkumbi tewatuuka ekiseera n'ogamba nti zezo kwokoma levo yo yatuuka n'okoma n'ogamba bannange nze nakoma ogaba enkumbi ku ssaawa envannyuma kati ate nenkwata ssente enkalu ezabayina okukuuma nazigabira na modelo yange mu sitting room mu kyalo basayo no nga bonna batudde ng'ekiri ewakka nkugambye owulira enjuki zonna naye wabweru wakwatiridde bwe wati abeegundi eno tonnatuwa anti baali ku lukalala anti kati wagamba eno abagenda okukuuma kana abagenda okubeera ku mobile ffe tonnatuwa pikipiki ziri mmeka ziri buzitire nga bankuba oluseke ne bwolaba nze nako nze nkwewuunya oli muzira si buzira naye bannayuganda ensonga zino balina ozitegeera wammanga nti waliwo abantu kuba abantu abamu kati okugeza nga Robert Kyagulanyi yajja nga bagenda omukuba oluseke n'agaana omukuba oluseke naye Kyagulanyi akubika oluseke takubika ngaali honorable baali bagenda omukuba oluseke
ye yalaga ekintu ekyo okuva emabega nti oluseke era kyamuluma nnyo n'agamba abantu bakuba enseke era abagano abali abasalawo kubanga bali bamunoonyeza akalulu nawulirako bwinemu nti Honorable Nambooze yamukuba oluseke n'agaana omu n'agamba mbu yaleeta ettooke ne miliyoni oba zaali 5 naye sisuubira nti Kyagulanyi ayinza okusigaza Nambooze nga yamukuba oluseke n'amaziina n'amugamba mbu nedda era abantu bonna Nambooze naye yaleeta akabuzi abo abayimbi abagambanga nti bagende ku Kivulu ku mukolo gwe bakubi bamuyimbira abawe ssente yagaana kyova abo yajja naye mu bukulembeze ebyobufuzi najja abitereze n'agamba okukuba oluseke wano ekubaawo ebintu bibeere ku mitendera naye ate naye alukuba mu babaka be bangamba talukuba aleruka mukulu kwezi tosobola kukuba mukulu Kyagulanyi enjogera gyayogera n'abantu ate bo bakiyita ne mutaba respect mukulu Mpuuga yagamba nti Kyagulanyi tabawa kitiibwa naye ye Kyagulanyi ekitiibwa wano mu Uganda kyagamba mwe muntu okugamba n'ayogera n'ogamba kale oyogedde njagala obusiibule kansala nsiibula nga byetwogera abantu sooka basaba akalulu byetwogera wano mukulu gwa mukulu kwezi ono ye director waago ne producer aguli emabega awo atwata bino byetwogera ffe we tuba tuzze wano ku mukutu guno oluusi tubeera tuzze okuba nga tubajjukiza byemuzze muyitamu emabega n'oluusi bye bigenda mu maaso mu ggwanga wano tubyogerako tuba tuli serious omuntu wajja n'amala obudde bwe n'atuula wano ne mukulu kwezi kyayagala aba akyagala kati mmwe abalonzi abali eyo mwe mujja okusalawo nti ono kyayogera kyekituufu nze ndi ku Nakasero 4 kampeyini tezinnatandika naye weeyanjula ndi mu kweyanjula nina bakama bange abagaba kaadi aba NUP nsuubira bajja kumpa kaadi olw'ebigambo byange ebirungi byensuubira nganze ebivaamu era ne bojjaani wa mukulu kwezi ayina nga bwakugambye ayina ba president candidate abeesimbawo ayina ba honorable alina buli grade buli kirasi ya muntu agina naye nange mwenyizeemu era wali abannwana eyo mukulu kwezi ate oyo lwaki tomukomyawo nedda ssebu mukulu kwezi yandabamu ekirungi nammwe njagala mundabemu ekirungi tongaya kugamba nti oyo gwe mmanyi omanyi omuntu wabanga mwana wa muwaka ng'akulidde awo oyinza okugamba oyo gwe mmanyi akulemberaani naye nze nja kubawa kubimu gwe mulina okufuna nja kubalaga ebyobufuzi wano tugenda kuzimba ekintu kino okuva wansi eno n'abakulembeze abato abaliwo nti si buli muntu nti alya ate si buli muntu nti nalina kusowerera n'awaayo balyoke bamuwa obukulembeze tujja gamba nti obukulembeze bw'abantu naye tunaabeera nga tofunye kalulu nga tokawangudde naye nga gwe bataddeyo waakiri ali kwebuuzaako n'akugamba n'omubuli ekyokukola manyi bannayuganda buli muntu ajja n'omutwe gwe omuntu ne bwagenda mu bukulembeze nga alaba opponent we abadde n'ebintu ebiri cream tayagala nabibuuza kuba yalina agenda ye gy'abaagoba ye omuntu ayagala kuzimba kayumba ke ayagala kuzimbira maama we ennyumba na kitaawe ye tomubuulira ebyo waliyo omuntu ng'ayagala genda bweru ye agende ku bwa kansala afune visa oba KCCM visa agende ebweru n'abantu be ne family nga kyekirooto kye nga mwateeka ssente buli omu alina bw'ateekamu ssente naye ffe tuli wano ku ggwanga tuli basajja ba Kabaka waali gwawendigwa tetulina gye tulaga tuli wano abantu bagenda ne bakomawo ne batusangawo tugenda kukolerera eggwanga lino nze ngenda kukolerera Nakasero 4 yentandikwa yange okubeera nga ebeera nga nayo ntutumu nga abasuubuzi abagirimu bagenda kuba bagyeyagaliramu okubeera nga tebafuna service eri kansala waabwe. Kansala ono ajja kubanga akola emirimu mingi, waliyo okugenda ku mapoliisi, waliwo omusuubuzi bamubbye, waliyo buno bubanka obwagala okuwola ssente obwo butwala liba tujja kuba tugenda ku mapoliisi kansala sibula tugende obudde butukutte obuwola abantu bamanirenda abo
manirinda omuntu n'atwala ebintu byo ebintu ebyo byonna byozza okulwanyisa nze nja bikwasaganya kale bwe tutyo bwe tulabise mbadde